Webali kubera nti ozukide ku TV Mugaso Salam TV nkwaniriza nate amachago na kolwalero sabitu jimalako na kulwa kutano webale byokoze mu sabiti eno gyatandikira yonna pako olwalero olabika nti abakozi aba office za fesi bavayo onako olwalero nendoza omukozi akola Monday to Friday ayina okubeera nti embutofu bakeera ku mirimu nolwekyo olunaku olwaleero lunaku lwa kutaano abo olunaku olw'enkya bajja kuba tebakola ne bano banneekolera zange ojja kulaba eri ekikuubo kibeera bize abasuubuzi babeera bize nolwekyo abo bo bakola essaawa yonna n'olwesande oluusi obasanga okusinziira wa gye bakolera nga bakola mwebali kubeera nti muzuukukira ku TV n'amanya nze Twaha Mukiibi olunaku lwa kutaano tulina bingi ebyokwogerako era ebyokutambuliramu nolwekyo nkusaba busabi obeere nti otegeeza ne ku munno ategeeza Salam TV olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga Joe ayina ebiwandiiko byeyawandiika ebirabika nti byakanze bannansi zabadde essaawa ndoza zabadde nga 6 nabyo byesanga 6 kitundu awo wasadde ziweze 7 ngenda okulaba ng'omukulembeze w'eggwanga awandiise n'ayongera n'awandiika ali ku mukutu gwe ogwa Twitter oba X n'awandiika ebigambo ng'awandiika kwekalakaasa okubaddewo yenno nga ekifaananyi kyakulabiramu kunene n'emisango ejja kuggulwa ku bantu bano ababadde beekalakaasa mitono era nalowoozezza nti gye tugenda n'emisango gino ejja kuggulwa ku bano ndoza DPP ayinza gikyusa okusinziira ku kiwandiiko kino kinalabye toyinza kumanya naye omukulembeze ye alaba kirala ekifaananyi kye kyaviiddeyo ddala nga kiraga twabadde tuli wano nga tugamba abasajja bano abakwatibwa olw'ekwekalakaasa Uganda tekyakkirizibwa kwekalakaasa ate ye naavaayo nagaa ndi wa n'enkwata gye babakuttemu yabadde nnungi nnyo kubanga teyabadde nakuyiwa musaayi kubanga ekigendererwa ky'abantu bano kyabadde kinene nnyo naye ate bw'otunuulira abavubuka abeekalakaasa n'olunaku olw'eggulo babaddeyo bakyagenda mu maaso nabadde ngezaako okutambula okuyita ku paalamenti ya Uganda nga tukyakisobola n'ow'ebigere basooka kukubuuza bingi nnyo ki ky'oyagala n'okugaanibwa emmotoka zo baziziirizza buli wamu era wiiki eno egenda kuggwako yonna nga paalamenti okugisalako si kyangu ekirungi nti ababaka okuteesa okwa bulijjo kwayimirizibwa era bagaye nti nno okuddamu okuteesa lunaku lujja kubeera lwa bbalaza naye nga bwe tebinnaba kubaawo nalabye ejjo paalamenti yagguddewo nga basabira omwoyo gwa omu kubaaliko ababaka aba paalamenti nolwekyo paalamenti yabadde egguddewo lwekyo n'ebyokuteesa biri suspended paka next week nolwekyo omukulembeze eggwanga yawandiise ku bintu ebyo mbadde njagala tutunuulire ku bisooka bino ekyomukulembeze eggwanga tukireete mu kitundu kyaffe ekyokubiri kubanga tugenda kubeera ne bekikwatako twogereku kukwata abantu be bakwata balooya wamu ne poliisi tugenda kubeera nabo twogere ensonga zirabike nti zimmuka naye nga tunatuukayo njagala kubategeeza nti Zaake yasuze waka era yatuuseeko ku kibiina sooka tunuulire Zaake ng'aweebwa bail ebyabaddewo lunaku lw'eggulo. Abawagizi ba National Unity Platform 10 abakwatirwa mu kavuŋŋano akaali ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ku bbalaza ya sabbiiti eno okuli ababaka ba paalamenti nga Zaake Francis Mutebi omubaka wa Mityana Municipality Charles Tebandeke bakansala n'abalala bakomyewo mu kkooti leero. Zaake avunaanibwa ogw'okuvugisa emmotoka ekimama ate nga talina bisaanyizo okuvuga mmotoka okujeemera amateeka n'okwisanga ekitagasa. Oluvannyuma omulamuzi awulidde okusaba kw'okweyimirira kw'abannakibiina abalala 9 nga bano bavunaanibwa omusango ogw'okweyisanga ekitagasa n'okwetaba mu lukuŋŋaana olumenya amateeka.
Bannamateeka babawaabirwa okubadde Benjamin Katana, George Musisi, Shamim Malende bamatizza omulamuzi okubakkiriza okweyimirirwa era ng'okuggyako omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana, abalala nga Derrick Nyeko, Nakibuli Helen ne Dennis Sekabira babakkiriza okweyimirira bannaabwe oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti obutabawakanya. Omulamuzi akkiriza Zaake okweyimirirwa ku $20,000 egy'obuliwo abamweyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo, ate abalala 9 beeyimiriddwa ku kakalu ka kkooti ka $10,000 ez'obuliwo n'ababeeyimiridde buli omu $5,000 egitali gya buliwo. The accused persons should cooperate with the state to furnish him more details. Kkooti oluwedde mu bukuumi obw'amaanyi omubaka Zaake atwaliddwa mu mmotoka yakulira oludda oluvuganya gavumenti Joel Ssenyonyi olw'okwekengera abakuumaddembe okuddamu okumukwata. Zaake ne banne batwaliddwa ku kitebe kya Nuupu e Kavule Makerere gye boogereddeko ne bannamawulire. Naye bwe twatuse mu kkomera twakizudde nti ate gye baatutadde twali tulinayo ebyokukola bingi nnyo. Era omuntu bali twagala kuvaayo twali twagala tusigaleyo paka ku ebyokukola bibadde bikyaliyo bingi nnyo nnyini ddala, kuba abaana be baasibirayo batalina musango bangi nnyo bali eyo bavundira eyo bali mu mbeera embi ddala. Ekyasinga okuswaza oba n'okunswaza n'okuswaza ekitiibwa kyange ng'omusiraamu ate nga deputy imam wa parliament kwe kunkwata ne bakansuka ku bbaki oba ku pick-up okuli embizzi kunze kyesittaza ng'omuntu ate kiswaza n'eddiini n'abantu baffe betukulembera. So bantu mwe mulimba muswaza nnyo, situganyi omuntu wabanga amenya amateeka gesubira nti nali mmenya amateeka mumukwate naye nga mukwata makuba matuufu. Jamila Mulindwa Nuwaha. Polisi banaye situganye nti wabeerawo ebintu ebigenderamuko naye ate bw'obeera ng'ofunye obubizi soka otwala obubizi ogenda kuteeka ku bantu abo bannayuganda embizi weeri banaye embizi weetudde ate otuuzeewo omuntu eneesuula obuse busuula ku muntu really. Polisi abantu abatubaagala nga balamu baba zizza omusango oba omutwala kulaba nti azizza omusango ndowooza gwe mulimu gwa polisi abantu bemukwata mubatwala kulaba nti bazizza omusango not even nti bazizza omusango ge mateeka mubatwala bavunaanibwe bakeberwe kiza n'otwala emyaka 3 okulaba nti oba bazizza omusango batabaguzizza ge mateeka ge Uganda nakati omuntu atalina kuzza musango nga constitution bwegamba ate omufuna otya n'omugatta n'embizzi ku mmotoka emu ng'alinga gogamba nti ono kyembadde ngenda okwogera kankireke naye bannaye poliisi nammwe mututaasiremukko ebintu ebimu bino bya buntu okikola nga kya buntu noga nti kino tekijja kusoboka noga nti embizzi tuzikutte ziri ku mmotoka musooke muzivuge muzitwale mukomewo bwe kibanga ati waliwo ntambula ndalinza kutambuza abantu naye ate polisi bwe bakola ebikwekweto ng'ebyo olaba pick-up ezisuka 10 zo zidde eno nolwekyo mutulo mututeeka n'embizi mwabala kuba nti mulaba Salaam TV program omukeeze ekyo kambiveeko naye ebyokwekalakaasa birabika nti bikyagenda mu maaso wakyaliwo abantu abalaga obutali bumativu eri Speaker Parliament bonna abajja badengezaako okubawuliriza nga baga nti Speaker Parliament agende era n'olunaku olw'eggulu wabadde abavubuka bagenze mugezaako okulaba nti beekalakasiza ekintu kyekimu naye wakati mu kusindiikiriza era okufuna kye twayise okulwanyisa enguzi eri mu ggwanga olaba nti waliwo abayita sayidi endala n'abawesonda emikono nagyo bagiwezezza nalabye bannaffe ttiimu yabo abadde banoonya emikono gyo nga bagezaako okucelebratinga nti bawezezza emikono egirabika nti gye gyetaagisa olunaku olw'eggulu yadde Parliament yabadde tegguddwawo kubeera nti abantu bagenda kuteesa
ne akati kyalabise era kyategerekese nti step esooka yawedde y'okunganya emikono era nga tuli mu line egenda okubeera nti emikono gikunganyizibwa. Kati nga twaha mukibi nina byenjagala okusaba. Parliament bw'ebeera ngezze okuteesa ku nguzi kati step esooka nga bwe yayise bwe tugenda ku nguzi tubeereko bye tuteesa n'okukyusakyusa tuteekewo amateeka gayinza okutuyambako kubanga omulimu gwaffe ng'aba member parliament okubeera ntubiteekawo tutya bwe mbeera nga muteesa ku bino munyambe katono muteekewo etteeka eriragira abalamuzi okuwa babakita kuwamba kubowa yes okubowa ebintu by'abantu abalabika nti balidde oba balyazaamanyiza bannansi. Tulabye emirundi mingi abantu nga gubasinga abantu nga bavunaanibwa abantu ne beeyogera nako nti ezo nze naziridde ekyo kyabadde bwe kiti olw'okuba tewaliwo tteeka lizaayo ssente ezo zizaayo bya bugagga litunda bya bugagga bya muntu kuno tukukozesenga ka chance nga bwe kizze mu parliament netteeka tuliteekewo tukiyise tuliteeseeko bannaffe mugende kakati mulibage chance ejje ekyo nakyo kiyitiraawo tukiteekewo nti omuntu alya ssente z'abantu katulabe abawezezza emikono. Oluvannyuma lw'okumala emyezi gikunokkiriza mu 3 nga bakuŋŋaanya emikono gy'ababaka ba palamenti abayinza okuwagira ekiteeso ky'okukaka bakamisona ba palamenti okuva ku buvunaanyizibwa buno ababaka abatembedde ekiteeso kino kyaddaaki bawezezza emikono. Okunoonya emikono kyo Mukama akitusaasidde tetuwemuse. Okusinziira ku mubaka w'Emiyaga Theodore Ssekikubo olutalo lw'okunoonya emikono luwedde era kati bateekateeka okwanjulira palamenti ekiteeso kyabwe. Ababaka wadde emikono nangiridde mu butongole nti kiwedde kino naye omubaka waddembe okujja n'agamba nti saaliwo mu ngeri emu oba endala naye najja n'ateekako omukono oba n'alaga okwegatta kwe ku motion. Nizo omu ku basooka okuleeta olugezigezi ne ngamba ono anaakiggusa ng'alinga akamyu akeetisse enjovu. Mbudde buno naddala nga palamenti yaffe erimu olulimi olwogerebwa olw'enjawulo. Sometime baaka twayogeranga olulimi lumu naye kati osanga muno mwe tulinga abali ku munaala ogw'Ebaberi. Ssekikubo ne banne bagamba nti okufuna emikono gino kabonero akalaga nti ababaka beeteefuteefu okwenaazaako enziro y'obulyake emetteddwa palamenti. Ugandans mobilized to come and storm this parliament to fight against corruption. Ugandans are wondering why it should start with us, why we should condone and accept corruption here. Ate ne bannayuganda mwenna ababadde bakubiriza ababaka basayininge tubeebaza guno mulimu tutandikusobodde ffekka naye ababaka ne bagezaako ne mubakubiriza ne mubajjukiza ne mubasaba bajje basayininge emikono kiwedde. Ate lipoota yafuluma abantu bano tebakitwalanga kikulu palamenti erinnya lyaffe ligenze balityobodde tetukyeyagalira mu ggwanga lyaffe buli woyita birabe bebibbi kati ngazi omuntu asomye ku levo yange natuukako mpulira nga nswala kubanga ffe abamu twagamba nti oba bano kulw'okuba batugambanga nti ffe tutategeera nti ekintu twabayisiza ssente kati twagala tulaga obutategeera bwaffe ku fulo wali ng'omemba agamba nti because we fool that we pass the money here. Ssekikubo ne banne bateekateeka okwanjulira sipiika ensonga ezibalumya emitwe ku bbalaza ya wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Kati ekirevu kiwedde okumwa musigadde kulaba mbalabe zetusigazza zokka. Tusuubiza nti nno enkya ku lunaku olw'okutaano tugenda bategeeza kiki ekiddako. Walugembe Josephat Sam. Abo tujja kuba tutegeera kiki kye bazzaako olunaku olwaleero batugende nti olutandika n'olunaku olwaleero kubanga ebyo byabaddewo olunaku lwaggulo mwebwe nti muzuukira ku Stalamu TV. Njagala tugenda omulemu katono bwe tukomawo tugenda kwogera ku ebyo ebibaddewo sabbiiti eno bibadde biwanvu naye ekiri ku ntikko y'enguzi obulyake ne ssente zirabika nti zikwatibwa mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu eri abakulembeze n'abakozi ba gavumenti
abate ku mitendere gy'enjawulo kiki kiyinza okukolebwa. Nina bengenda okutuuza wano president w'aba lawyers abasiraamu Ali Kankaka yatuuse dda yenga munnamateeka agenda kuba atuyitiramu atubuulira. Nina ono akwataganya poliisi n'omuntu wa bulijjo ali ku directorate waggulu Anatoli Muleterwa ye program gye tugenda okukola olunaku olwaleero. Nolwekyo njagala otuule ono Anatoli ambuulire ebintu by'okusiba abantu ne bakwata abantu. Waliwo haja awo akikira abantu be Luweero eyo bamukutte yamyuka imaamu wa parliament bamuteeka ku pick up okuli obubizi. Anatoli agenda kutubuulira. Katugenda tuwummulemu katono tugenda kukomawo nze Twaha Mukiibi.